Okyalaba okwanjula n'embaga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omukwano Prossy tukwaniriza mu family yaffe eya Lolinda and family. Ulira engalo wezibwa tukangaladdo. Tukwaniriza mu ddiini yaffe Busiraamu. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Twakuwadde erinnya mu ddiini yaffe erya Ishar. Ishar kitegeeza nti a beautiful flower in paradise. Ulira kye bayita omukolo ab'ente engalo munazi kubankya. Mwannyinaze Hassan Sempijja Moses antumye nkutegeeze nti ogenda kubeera kimuli ekisinga obulungi mu maka ge okuva leero mpaka nga mukootakoota. Engalo z'empulira ezibwa tukangaladdo. Mwannyinaze Sempijja ampadde akantu kano nga bakayita Lola. Lola nga antegeezezza nti omukwano gwe gy'oli guli straight, teguliimu koona lyonna. Ulira engalo wezibwa tukangaladdo. Ije wasoma tetebafuna lipoota. Kwaniriza nnyo mu famire yaffe. Z'engalo z'empulira eno nga zivuga. Kwagala nnyo nnyo nnyo. Wallahi. Era Hassan Moses antumye n'aŋŋamba nti akamuli kano aka radio kalaba nti gwe musaayi gwe. Ulira training we yanoze engalo siziwulidde mu b'ente. Era n'aŋŋamba nti akantu kano bakayita mucungwa. N'aŋŋamba tali kucungako yadde olunaku olumu bwe buti. Engalo siziwulira mu b'ente. Era kayina kala ya yero. N'aŋŋamba toyitanga mu family planning. Sebyokya totya. Kati nze ŋŋamba muwala. Kyogamba mbinywe. Wangi? Nywede wano ng'okutte. Baby, mutima guba gukubira gwe nga gunumira gwe eno wafuuka kirwadde so n'ekisomo kiba kisulira gwe. Nja kusaba era senga abenga atambuza olwendo lw'amazzi omukolo gwaffe mu buwangwa buwedde ogw'okuzaala omwana kati nja kusaba ate nkwase bamase ate batambuze ekibu ky'omukolo nga ne mwannyinaze ndowooza bw'ateekateeka ate ebinaagabula. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amatenda amalungi ga kitiibwa Allah tumusaba kitiibwa Allah sebinga n'emiyembe ku Maka Muhammadi sallallahu alayhi. Ababaka buba bugenda ewa Musa nti amahare gegeraganako yasaba ttanka. Salamu alaykum. Kyekituufu weeri mu kasha irisiti yewandu kinabako kati oba insha Allah. Salamu alaykum atullah. Amahare go gatuuse dda weegali tanka yo weeri amahare gwasabye. Bismillahir rahmanir rahim. Wakati wa pebitira mufunzo gw'ekitalo Allah tumwebaza atuwadde obwangazi tuba mu kaseera kano ak'ekitiibwa ate ebyafaayo mu bulamu bw'abaana baffe bombi Musa ne Ishar. Sebo kyokoze tusaba ekitiibwa Allah akasule mu museera ate akuwa hidaya insha Allah.
Ffe mu ddiini yaffe y'Obusiraamu ensonga tetuzikalubya, tuziyisa mu bwangu. Kasita twogera ebigere tugenda okwogera, kasita atakkiriza ne tukola kye bayita akidi nika, okubaawo okwatula n'amahayi ne gaba gaweereddwayo nga bakkaanyiza abo bamaze okuyingira mu bufumbo bwabwe buki obutukuvu. Era awo byonna bye bakola Katonda bamaze okukola ki okubikkiriza. N'olwekyo tusaba Allah w'ekitiibwa akkirize omukolo gwe tugenda okukola, ate abateremu obwangu mu bufumbo bwammwe, ekimu kitambule bulungi, abayunge wakati wammwe. Tuyita mu bufunze olwakadde nga bwe yayunga Nabbi Adamu ne mukyala we Hawa, nga bwe yayunga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ne mukyala we Khadija. Olw'ensonga nti muzeeyi yawadde obuyinza sheekhe abeerenga tukola omukolo guno ku lulwe, nja kusaba sheekhe ebigala bigenda okwogera akitegeera bulungi yabe nga akiddamu ne Musa ajja okuba nga oyanukula. Sheekhe ogenda kugamba Abdullahi mina shaytaani bismillahi rahmaani rahiim. Ya Musa Musa ya Musa ogenda kuddamu nti naam ankahtuka gugamba igwe ankahtuka muwakilati Ishal bint Agustin ala sudaq al-ma'lum. Muwala wange Ishal kulwa mwami mwala wa mwami Agustin nga nze mukikiridde kulwa mahare agamanyiddwa. Musa nkikidde mwami Agustin era nkufumbiza muwala we Ishal kulwa mahare agamanyiddwa. Ya Musa n'okuwasa mukyala Ishal muwala wa mwami Agustin olw'amahale ge muwadde. Nzikiriza okuwasa n'okufumbiraganwa ne Ishal muwala wa Agustin olw'amahale ge muwadde. Balikwera ngo limukulaba Delta TV tukole fe tuli wano tuli mu mudya mukolo ndine bamami bonna bali so smart bagaddewo kiba kitegeeza nti bakolamu naye nga gwe ninanyi wano ye mami ow'ensonga. Mami sibyetano nyabo balungi mukwano olwota salita webale kujja mukwano webale kwogera bulungi ku mikolo banange sata nkwagala nnyo okuva edda era kyobola mukwano nakuyisojje sanyusa okulaba nyumye mukwano nyina okunyumya lunaku lwange obitegeera omwana tansaze bamanyi okweyisa emmanjo nayise mirya ono omwana tansaze obudde nga bwa misana omwana yasoma diguli n'agireeta mukwano netumutikira n'atafumbirwa n'atazaala nandetera omwana omulala nandetera omusama baneesalitamye musanyufu mukwano Mukama Katonda gwe tusaba mukwano era yasinga byonna tusaba Katonda mukwano era ye first born mukwano banaguliddewo banne bonna bagenda kufumbirwa Lucy yanguwa kiki kyokoze oba biki byogambye muwalawo ebimusoboseza okuwangula nyawo? Omwana wange mukwano mukuliza mu ddiini mukuliza mu mpisa ennyabo. Kale nyabo kagambo kikoyinza ogamba bamaama abali eyo nga tebanatuuka kukula lino naye nga nabo balina abaana abawala. Banne bamaama abali eyo nga temunatuuka kukula lino mikwano ndibaagaliza lino ekkula ndyagaliza buli maama yenna eyazaala omwana omuwala mwagalize ekkuba lino kuba sayita kyempulira mu mutima gwange mukwano sayita njagala kaabe essanyu linzita mukwano essanyu linzita era njagaliza bamaama bonna abaana mubakuze mu ddiini abaana mubabuulirire era balabire ku Prossy
abaana balina okusoma balina okumala okusoma loleke bafumbirwe ebirungi babisanga mu maaso si ku papa ye tekyali musajja ayagala mukubola atasomye yakwongerako valiyo nga alina n'amagezi ye kinsinza okuncamula ku mukolo buli kimu kincamudde n'omwana wange mulabe yanyumye nnyo ate naawe mukwano mulungi nga ggwe amiina saita webale kufumbirwa webale kunyuma saita wanyuma wanyuma polo anyumye mukwano anti naye mulungi abalungi temukolako nnyo na makeup kale nyavu naawe gye baleko sanyusa okulaba sanyusa nnyo badde nkulaba mu birawuli naye kati tuli live nze ndi mama Prossy omuto nsanyuse nnyo kuba ku lunaku ndo Prossy batuusizaako bannaye tuli basanyufu nnyo tuli basanyufu lwakuba emitima tegibikwa naye tuli basanyufu banne Prossy weebale butatuswaza weebale nnyo weebaliri ddala banne nammwe tubeebaziza nnyo okujja akakugira mu bwongo koyagala okuyimba olw'essanyu eringi mami kayimba kenjagala okuyimba musanyu eringi ka Silver Kyagulanyi kandye ku birungi mukama byampadde oli mu bbiri ako kakomyawo ebirala kale nyabo tuyimuke mu bannaye waliwo n'akalala ke batera oyimba ennaku zino batera ogamba katonda yabadde mwene ensonga kyekyo katonda yabadde mwene ensonga katonda yabadde mwene ensonga katonda tupadde mami nagamba no alina obugambo bwayagala okugamba muwala we nga ja Prossy jangu bannange muno omwana ate nga anyumye nnyo ng'onyumye eddiya ng'onyumye mukwano webale kunyuma webale kuba nampisa mukwano webale kutanswaza webale munaye nondeta diguli netukutikkira mukwano ate munnange nondetera n'ogenda mu bufumbo mukwano nkwagaliza obufumbo obulungi bannange okyalaba okwanjula n'embaga